tewali muntu agenda kukkirizibwa kuyingira Uganda oba okufuluma Uganda nga tojjuza foomu eno. Foomu eno nkoze vidiyo nga mbalagira butya bw'ogenda okujjuza foomu eno ne mbayambako n'okubasomeramu ggwe atamanyi Luzungu nti singa otuuka ku airport ne bakuwa foomu eno okugijjuza nga togenda kubutaabutana, ogenda kuba nga olinako idea. Abawala abamu babiri muvuddeyo ne munvumawo mu comment section. Naye nze si y'ensonga kasita mbeerako bennyambye babiri. Njagala obuuze ku bantu abali mu kutambula ennaku zino oba tebabawa foomu eno okugijjuza. Nkulagiridde foomu eno nti ogenda kugijjuliza ku ssimu yo oba bagenda gikuwa nga otuuse ku ntebe airport. Foomu eno yaleeteddwa oluvannyuma lw'okuba nga mu Uganda bateebereza okuba tulina Ebola oba okuteebereza nti like Congo waliyo Ebola. So kati Ebola atambula ate tukimanyi nti Ebola kirwadde kiri kitta. Kati foomu eno waneno nnyinza obutagiddamu ddi kusomesa naye genda olabe vidiyo gye ntaddeyawo ne mbagamba nti Ebola atabuse. Emabegako ndowooza wiiki ng'emu emabega oba bbiri Uganda bwe yavaayo negamba nti tulina Ebola. Nkugambye nti Saudi Arabia yasiba ensi za Africa zonna okuba nga tebayingira mu Saudi Arabia. Ensi za Africa zonna Saudi yazisiba okuba nga tebayingira mu Saudi Arabia. Kasita twamala okulangirira wano ewaffe tulina Ebola. Naye abava e Saudi okukomawo e Uganda kyemmanyi nti baali batambula. Naye ate era nafunako ko n'abakyala abajja ne bayimbuuzaako nga baboosi baabwe babagambye ate mulindeeko simanyi Ebola ennyonyi tezitambula. Era bwe nkoze vidiyo eri nkugambye nti abamu muli eyo nga baboosi bammwe kino bakifudde nga excuse oba ekyokulwanyisa nga beekwasa Ebola. Naye okukomawo mu Uganda ng'ova Saudi ng'okomawo Uganda oyingira Uganda. Era bw'onootuuka ku ntebe airport eno foomu bajja kugikuwa. Ayagala okumanya ebisingawo genda mu vidiyo gyenkoze yavuddeko oba ng'olaba vidiyo eyo yonna ogimaleyo. Kusomeseza foomu eno ogijjuza otya ne mbikusomera mu Luzungu ne mbikuddiza mu Luganda. Kati bw'asobola okujjuza foomu eno ng'osobola ogijjuliza ku ssimu yo. Bw'oba nga olina QR code eya Ntebe Airport nga osobola ogisikaaninga kanti batera wano. Eno QR code ye ya Ntebe Airport. Eno QR code bw'onoogikuba ekifaananyi n'ogenda ku Google n'ogisikaaninga egenda kuleetera linki. Bw'onookona mu linki eyo egenda kutwala butereevu ewali foomu eno yenkuteereddewo foomu gy'olina okujjuza. Then otandika okubijjuza. Lwaki nti kyalibadde kirungi n'ogijjuliza ku ssimu yo? Nti bw'ogijjuliza ku ssimu yo bw'onootuuka wali ku airport naddala gw'okomawo ofuluma, yes, naddala gw'afuluma ng'ova wano mu Uganda ofuluma, ennyonyi ejja kuleka mukwano. Oluzungu tolumanyi, onoonya n'akuyambako tomulaba, bakwadde foomu oli angaazi tobitegeera, tomanyi kyakukola. Kati bwe nvayo ne nkola vidiyo bwekityo okubaako bannaffe bensomesa ng'abamu mugenda mu comment section nga mutandika okubaako ebigambo bye mwogera. Mukwano bw'obanga olabye ekintu nga tokyekakasa nga oyinza okubaako okutereeza nti si kituufu, genda ku website okinoonyerezeeko. Genda ku website okinoonyerezeeko before nga tonnaba commentinga. Sijja kozesa kigambo kye mbadde ngenda kukozesa. Yes. So kati bw'agenda okujjuliza foomu eno ku ssimu ng'ogoberedde enkola gye nkulaze mu vidiyo eyavuddeko, bw'onoomala okugijjuza foomu eno n'ogisubmitinga egenda butereevu mu Ministry of Health. Bagenda kuweereza koodi ku ssimu yo oba message. Kati gwe waka nga weeteeseteese gwagenda okutambula ennyonyi ereme kuleka. Nkugambye togenda kulinnya nnyonyi kweyongerayo nga foomu eno togijjuza. Ate bw'onojjuza by'otamanyi by'otategeera we walitadde oteeka nno oba we walibadde oteeka nno n'oteekawo yeesi, mukwano bagenda kukubisa ku airport kibaleetere oba bagenda kulowooza nti oyinza okuba olinamu Ebola. Basooke bakutwala ate okusikaaninga okuceekinga. Mukwano kakanangira flight ekulese ng'ogenda kuddamu kola rebook ya air ticket oba nga boss wo alina kola rebook eya air ticket. So kati bawalammwe abavaayo ne mukomentinga ebintu bye mutategeera by'otalinaako mitwe n'amagulu, genda okole research. Eno information gye ndi mu kubawa wano eyise ku internet ez'enjawulo.
ez'enjawulo. Kati bw'ayagala okuba nti okonfaminga foomu gyenkuwadde njagala osikaninga eno QR code ya Entebbe Airport. Bw'ona ogisikanningako na mu kalinki k'egenda okukuleetera. Bw'emala okukona mu kalinki egenda kukuleetera foomu eno bw'eti nga bw'eri yonna. Era awo wennyini osobola ogijjulizaawo n'omala n'osubmitinga ayagala okumanya w'obijjuza genda mu vidiyo eyavuddeko gyenkoze ey'Ebola. Omanye bw'ogenda obijjuza naawe atamanyi luzungu nkuvuunulidde mu vidiyo evuddeko. So, mukwano gwange, naawe ayingira Uganda ogenda kujjuza foomu eno. Waliwo n'ennyonyi zennyini ennyonyi nga bw'onoolaba nti Flynas oba Ethiopia Air biki. Waliwo ennyonyi gye sinootinze bulungi. Ennyonyi eno nayo yennyini obanga gy'ogenda okubuukingako air ticket ogenda kusooka kujjuza foomu bw'eti oba eyeefaananyirizaako bw'eti. Nti kigenda kuyambako Ministry of Health in case singa bazuula nti ennyonyi gye watambuliddeko okuyingira Uganda oba ennyonyi yaabwe gye walinnye yabaddeko omulwadde w'Ebola, bagezaako okutresinga okuyitako eno foomu gye wajjuza nga batresinga abantu abajjidde ku nnyonyi eyo balabe oba temwakwatiddwa kawuka ako singa kizuulibwa ng'ennyonyi gye watambuliddeko yabaddeko omulwadde w'Ebola. So mukwano, otuukayo ne tusomesa ebintu bino bannange mubiwe obudde. Bw'oba tobyekakasizza genda okole ku research. Kati nze nkuwadde koodi eya Entebbe Airport. Gikoonemu bagenda kuleetera foomu eyo okakase byenkugamba nti bituufu. Wabula ekirala foomu eno bw'oba nga tosobola kugijjuliza ku ssimu yo. Ku ssimu ogijjulizaawo okusobola okwanguyizaako nti ku airport wali balime 13 esooka ojjuza ate biki. Oluusi tolina na peeni oli awo otagala butagazi obudde bugenda ennyonyi egenda kusimbula. Kati mukwano bw'oba nga tobijjuliza ku ssimu yo awo wonootuka ku airport wennyini bajja kuba nga bakuwa foomu eno ogijjuze. Foomu eno ogenda kugijjuza wano nga tonnaba na kugenda ku check-in. Kati gwe ali ritani oba gwagenda ku kyeyo olaba waneno ebaba checkingira nga tonnatuuka na wali eri wooteekerako ne guguba gipime ako kalayini kemusimbaawo. Kati awo wennyini wonna bagenda okubeera foomu eno okugijjuza. Kuba naaba bagikuwa nga obikoledde ku ssimu ojja bagamba nagijjuza bakusabe message ogibalage oba koodi kyonna kiba naaba kusindikira okibalage. Then kibe nga kikwanguyizaako. Gwe gwe bagenda ogiwera ku Entebbe Airport ng'ofunyeko idea mu vidiyo gye namaze okukola wali eri. Mukwano gyasobola okugijjuza. Naye bw'onooba ng'era bikulemye okujjuza making sure nti ofunayo ku bantu abali awo bakusomeremuko bakuvuunulire then obe ng'ojjuza bulungi foomu eno. Bw'ayagala omanya be babuuza gendayo mu vidiyo eyavuddeko ogirabe gweweka eyeetaaza okumanya. Bannange sigenda kutuusinga muntu yenna kuba nti nkukakasa vidiyo gyekoze nti ntuufu no, wabula gwe followinga vidiyo eyeetaaza okumanya. Naddala gwe ali mu process y'okomayo waka oba ey'okutravoolinga. Bwe njogera okutravoolinga okuyingira Uganda oba okufuluma Uganda njogera ku gwe ali mu nsi ez'enjawulo saali mu Saudi Arabia mokka. No, Saudi Arabia njogeddeko wali lwa nsonga nti yo yavayo n'ebyakitinga nga Uganda emaze okuyisa ekiranga ekyo n'ebyakitinga n'esiba ensi za Africa zonna okuba nga teziddamu kuyingira. Kyemmanyi bwe baba nga tebannaba kuzita bajja kuba nga bazita nga bamaze okukakasa nti Ebola aweddeyo mu Africa. Naye omuntu ava e Saudi okomawo mu Uganda oyingira. Njagadde kola vidiyo eno kwongera kukonfaminga ku vidiyo gye nkoze nti mukwano kyenjogera ntiinako obukakafu era nga nkikakasira ddala. Vidiyo eno walibadde nga munnange ogisindikirako omuntu gwomanyi nti ali wano Uganda ateekateeka okutravoolinga. Kyemmanyi abali ku zi companies era foomu zino companies zazifunye ne babeera nga bazookesaamu okuziwa abaagala okuba nga bazijjuza. Then gwe nga ogenda kubeera lwitani wezzaayo weka wa boosi wo foomu eno gifune osobola ogijjuliza ewaka. Bw'osikaninga wano ne bagikuleetera osobola ogiprintinga n'ogijjuza bw'oba tosobola kubijjuliza ku ssimu. N'ogijjuza n'ogenda nayo ku airport ng'olwege omaze okugijjuzaamu. Ekyo vidiyo giweeko munno agenda okukomawo e Uganda ojja tuuka bakuwe foomu ogijjuza
ng'olyangazi tobitegera otandika okujoma gaye bwebadde muyombera bamu mu comment section awo walabadde bayombera mu comment section awo manyize saagala nnyo ntalo n'abantu era mundaba ng'okoze comment oba oliawo etansanyusizza mu kifo ky'okuddamu obubi oba nkuvube nsobola ogibitingayo komentiyo ate nendeka banno abeetaaga okuyiga bo ne babeerako tebakola ki tebayiga foomu eno temanyi nti ebola wanaaba nga aweddeyo mu bantu ne bakonfaminga nti ebola aweddeyo bajja kuba nga tebakyaziteekawo kuzijjuza naye azikannaawo olina ozijjuza mujjukira mu biseera bya covid we yajja nga mukwano okuyita ku airport awo oteekeddwa okuba nga olina certificate eya covid eraga nti bakukebedde ne bakonfaminga nti tolina covid ne bijjawo simanyi ebyokugema ng'era olina okubeera n'egundi eraga nti baakugema naye kati covid bwe yaggwaayo oba bwe yaggwaawo abantu tebakyabasaba ezo zi covid certificate simanyi tebakyabisaba so kati ne kino kiriwo kaseera kano ak'ebola era bw'anaaba aweddeyo mu bantu tojja kuddamu kugiza foomu eno but akadde kano gwali mu process y'okutambula koma waka oba kufuluma kyatteeka olina okugiza foomu eno era nabyeko abagamba nti ye nange nabadde ku airport naye mukwano olina okusooka okugiza foomu eyo embuulire eteeka yonna ate okumanya tekuggwaayo eyeetaaga okumanya mukwano gwange omulungi sigala ng'ofolowinga layikinga commentinga ate beerako ne muno gw'okyeyalingirako mukama abankumire nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo ze ziddako babayi